Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mu kaseera ng'abantu bangi bayita mu mbeera ey'okusomoozebwa, nga bayita mu mbeera oba oliyawo ey'ennaku, nga banoonya we bayinza ofuna emirembe. Kyalwaddaaki Katikiro Katiro Mayiga avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga avumirira ebikolwa ebyekko ebigenze maaso n'okuba nga bikolebwa abakulembeze, nga muno nno kwekuli akulira eggye lya Uganda era mutabani Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku nooti 771 44 53 ne nooti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ngalino General Muhoozi kaine rugaba okuvaayo n'ategeeza nga bw'alina Eddy mutwe n'engeri gye bagenda maaso n'okuba nga bamutulugunyamu. Avumiridde ebikolwa ebyefaananyirizaako ko bwe biti. Ye Minisita Barugahara ankugambye ajaganya nga akimezezza okwenjala. Atutegeezezza nti Eddy mutwe eyo gyali gyagenda maaso n'okuwangalira, agenda maaso n'okuba nga oba oliawo ali ku koosi akusoma Lunyankole ate n'ekirala mbu bamuzzaamu mpisa. Bye bigambo Barugahara byakozesezza. Kakati no waliwo no RCC wa Jinja City ono nno Katabe ekube ne Nalukoola mu studio ku lunaku olw'omukaaga. Olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera oba oliawo bye tuyinza okutwala ng'ebyolubalaato. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde bannayuganda ne bafuutu soja bonna okwetooloola eggwanga nti temuzikiza ate era keekadde akogenda mu maaso n'okubaako ekyokukolebwa. Awo wennyini njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpere like, bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala, ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe yakisooka olaba video zaffe ogende maaso n'okuba nga munywanyi osubscribing. Nyiga mu kagambo subscribe okone wali waggulu mu kade okajje mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna enyovu zetugenda maaso n'okubeera nga munywanyi tukuwa. Awo wennyini nzikiriza ate tusumulule entanda y'olunaku olwaleero yenzedde niyo abatuusaako ensonga. Nzikiriza tutandikire wano ne musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Barugahara. Wulira ebigambo bye. Mwine birasira biki bitaka kujjako kubajjako ebintu ebyo bajja kubawa admission kuvuma kasovuma n'ovuma gavumenti n'okola effujjo gavumenti ebirofuna admission. Minisita Barugahara mu mbeera ey'okubalaata n'ey'okwogeza kasonzo munankolaki agenda maaso n'okutegeeza nga Eddy mutwe bwagenda maaso n'okuba nga ate munywanyi bamusomesa era ng'agamba nti bino biva ku kuvuma oba oliawo okuvvoola okutuusibwa ku mukulu ono. Naye njagala okubajjukiza nti ebikolwa bino ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa ku bannansi eky'amazima matuufu babiraba era babitegeera. Naye Abaganda balina olugero olutera okugamba nti ekikutta obudde kiri buta. Bangi bakola effujjo ku mirembe giri egy'Obote, Amini, byonna ne babikola. Naye akadde kano tebakyasobola kubikola. Era kyovula bulaba nga abaali ab'amaanyi ku mulembe gwa Amini essaawa eno abamu ku bo abakyali abalamu be bagamba akasajja singa kavaawo. Akasajja kano singa kagenda. So kati weebuuzeemukko ekibuuzo nti singa ebintu biribeera bikyuse tulibeera ludda wa? Kubina ebigambo bye twogera we tulidda. Kubanga gw'osobola kati essaawa y'olwaleero Sudiru Lupaleri ali mu maka ge atudde akungubagira mutabani we. N'omutabani yabadde yagenze atambudde avuga bibye. Ali bibye. Gwe waliwo akaseera ak'okubeera nga Balamu otudde mu ntebe ewuwo. Omwana wo ng'ali eri asisinkanye bano bwe mutulugunya
golowooza embeera eyo egenda kubeera etya. Ate era ne bw'otunuulira twiti z'omukulu oli era balamu yabaaseesaamu omuliro ye Kasunda Baasi munanga okuwujja obunyama mukulu balamu si gwe asoosa buwujja. Bangi babaddewo ne babuwujja ekyennaku abamu bakomekerezza nga bafudde nga tebakyaliwo. Kaakati Katikkiro Charles Peter Mayiga bino nno bimususseeko n'avaayo n'avumirira ebikolwa bino. Wulira. Uganda ejjuddemu abeewulira ebyanyi. Ate ne bakiwaanira. Uganda n'agamba nti atatya musajja munne wakitegedde gamba nti atatya musajja munne tawangaala. Oba onfunye ebigambo bino Katikkiro Charles Peter Mayiga byayogedde. Omanyi mukomyawo obwakabaka wano ne Ssaabasajja okukomawo okuva ku buwaŋŋanguse Bungereza baakola endagaano eyatontabaala nga nange siri kutabaala nga obwakabaka tebulina genda maaso nakwetaba mu byabufuzi bya gavumenti ya wakati. Lwaki baali bakola batyo? Nti already kabaka Ssekabaka Muteesa ye yali omukulembeze w'eggwanga lino asoose okuva abazungu we baava kuno ne bagamba nti katubalekere mwefuge kwe kwata eggwanga lino eno lyonna ligattawamu liyita Uganda nga bajjako B ku Buganda ne liba Uganda. B eno yava ku Buganda era kyova olaba ebintu bino eno byonna ebisinga bili centralized wano mu Buganda. So Katikkiro mukola eyo statement yategeeza ebintu bingi nnyo nnyini ddala naddala eri abakulembeze abakola ebintu nga bino. Omanyi Abaganda bagamba kasajja kampi okanyomera mitala wa mugga naye ate era ne gw'osusse emmwanyi omusanga munnange eringa obwato awungula. Oba oli awo gw'oyisa obubi akadde kano waliwo akadde nga gavumenti ekyuse eno waliwo akadde ng'ovudde mu ofiisi eyo gy'olimu botya bw'ogenda handlinga ensonga ezo era bigenda kubeera bitya. Lowoozaamuko ku kadde akeefaananyirizaako bwe katyo. Ebigambo ebyo bya Charles Peter Mayiga. Kaakati njagala nkuwe ebigambo bino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. First step to a solution is to realize we must realize that we are on our own. We, the people of Uganda, are on our own. You've seen what is happening. You saw how people were moved, those who matter and those who think they don't matter. You've seen the response and attention given to it by our leaders, the cultural leaders, the religious leaders, and very unfortunately, we got also a tragedy that made us realize that actually these people are attentive on what's going on in the country. They just choose what to respond to. So we must realize that we are on our own. Having realized that we are on our own, we must unite. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba ekyokuddamu kiri ekintu kimu tulina okusooka okukimanya nti mpaawo muntu yenna aliwo ku lwaffe kabe mukulembeze kabe mukulu wanono kabaani mpawo n'omwali ku bwaffe wabula omuntu ali ku saidi yaffe yeffe ffennyini ffe tuliwo ku bwaffe ne mu kwerwanako buli muntu alina kwerwanako nga ssekinnoomu eno cause si ya gundi si ya ggwanga lino si ya ggwanga liri wabula nga ffenna as a whole buli muntu aba alina kwerwanako nga ye ssekinnoomu. Tweyongereyo. All of us that are affected by what's going on in our country, we must unite. This is not an NUP issue. We might be taking the lead, but everybody is a potential victim here. So we must unite against evil that affects all of us.
Having united, then realize also the situation at play in Uganda while everybody is saying hit the streets tomorrow. NUP organize this and that. We must understand that unlike Kenya or Europe, unlike Europe or even Kenya here, where people have the little liberty to go to the street, our people are still healing from the disastrous memory of the 18th and 19th of November 2020, where the Museveni military unleashed terror on the people of Uganda and killed many. So people want to come out, but also are cautious in many ways. So my call is Bobi Wine agamba guno nno omulanga sigwa bannakibiina kya National Unity Platform nga bo basekinomu wabula omulanga eri bannayuganda bonna okujja okukwasiza wamu ensonga eno okusobola okwebbulula okuva mu bukulembeze nga bo bannakibiina kya National Unity Platform n'abali ku ludda olunyigiriza bwe bagamba nti obukulembeze bwamusibira mu bbwa obukulembeze obwannakyemalira okubeera nga babwemwamulako kwe kugenda mu maaso n'okubeera nga barwanira wamu agamba ensonga si ya kibiina kya National Unity Platform wabula ensonga y'abannansi y'abannayuganda nti kino tekiringa bw'olaba mu ggwanga erya Kenya wawe bagenda maaso n'okwekalakaasa mu neekalakaasa ey'eddembe mwatto ne basobola okwekalakaasa kwabwe ne kubeera successful era nga n'ab'ebyokwerinda bagezaako bugezo ba protectinga naye nga tebagenda mu maaso nakubeera nga babatulugunya n'okusaanyaawo obulamu bwabwe ategeezezza nti ffe tetulinga eri Europe abantu gye balina eddembe lyabwe ery'obuntu nga n'ebitongole nga human rights nabyo bigenda maaso n'okola omulimu gwabyo nga waneeno kyokka ekyamazima amatuufu kiri nti ne human rights ya wano ne bwewandiika yawandiikidde Muhoozi previously kati yazemu ne muwandiikira if they don't release him on Tuesday bagenda kulaba kye bazzaako teri kubanga bano abayita baki bu crowns cowards biki byagenda maaso n'okubeera nga abayita wuliriza ebigambo bino Kyagulanyi Ssentamu agamba kino kye kirina okukolebwa constant. Rise up and take action in your possible way, in your ability. Act in your numerous abilities. Those that can go to the streets, please do that as soon as now. Others that can protest in various ways, please go ahead right now. You saw that we were supposed to, yesterday we were supposed to address a press, but the SFC surrounded our headquarters, blocking us from even addressing a press conference or even gathering. As we speak right now, you see that we had to be hosted by NUP diaspora because our internet is constantly being messed with. That is where we are. However, we must fight back in any possible way. Brothers and sisters, you don't need permission to fight back against evil. Teweetaaga kufuna permission oba kusooka kufuna lukusa ogenda maaso n'okuvumirira ekikolwa ekibi era ng'agamba nti bannayuganda musitukire mulwamu okusobola okulwanyisa ebikolwa ebyekko kubanga bwe kiba kikoleddwa bwe bwogenda mu ddwaliro n'otasangayo ddagala baba tebalimye Kyagulanyi baba balimye ggwe bw'okeera ku makya n'otambula mu kkubo eririna ebinnya emmotoka n'ekukuba amazzi bategakubye Kyagulanyi gwe beegakubye bangi ebintu ebyo bwe bakeera ku makya ne bakusiba oba oli n'akulyako enguzi n'akusaba emirimu. By the way, mulayini eno ey'amawulire waliwo yaŋŋamba muwe miliyoni emwanfunira omulimu ku TV emu wano. It was 2020 I think. Yangamba I didn't pay that money because nali sizirina akadde ako kyo covid kitutwala ate oli akusaba ne miliyoni ya sente neweebuuza yi Uganda eno eragawa kakati ekyo tekyakolebwa ku Kyagulanyi tekyakolebwa ku muntu yenna nze kati gwe just imagine nga tuli mu mbeera efaanana bwetyo wa wetulaga era ebyo bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nkuwa ebigambo bino eby'omwami ono faather ng'abuulira owulirize bulungi wulira nonda era benna abafumba ebyo emmere abasiika sumbusa ku polling stations mwenna mubeerewo
kubanga batumala okulonda tujja kulyawo ate batumala tukagobera paka tibagenda okalangirira tulyoke tukomeweka tukonye ebintu byekyeje abantu bakola mu Uganda naye mu Uganda mwe tukolera otuuka n'ogamba lwaki tukola nga tetugaggawala. That system should stop. Eyo kulonda ababaka era mulimu ababaka besaagala kulaba nga badda mu parliament naddala omubaka eyakola statement nze siva mu mukatuliki munnange nze bw'oba mukatuliki munnange n'okola sika mukatuliki nkuvaamu siva mu mukatuliki munnange siva mu katuliki munnange. Omubaka yakola ebyo mwenna mumumanyi nga Mpuuga amaze okwegabira ebitaano ye n'agamba siva mu katuliki munnange kati ayogedde kino ye father. Manyi Abaganda bagamba nti n'owuwo ogumusalira nti gumusinze n'oliwa buli waliwo wolina okukkiririza noga yadde oli kyali wange naye oyonoonye kati katuyiye magezi aganaaliwa nga naye kyaliwo ye yakoze eki yayonoonye dda. Naye ensonga entuufu kyandibadde nti amasinzizo gandibadde nani partisan gandibadde neutral nga tegalina ludda lwa byabufuzi begaddako. Ne wano wetutuuse ng'abantu okunyigirizibwa kubatuusizza ku kisenge kyekino Katikkiro kyeyabadde ayogerako wali. Okunyigirizibwa bwe kubatuusa ku kisenge nabo batandika okwerwanako kati nabo batandise okupreaching that gospel of change enjiri ey'enkyukakyuka batandise okugibuulira abantu. Musobola okuba ne byonna musobola okuba n'emmundu musobola okukozesa byonna naye ate winning someone's heart you can't do it by force, you do it by service delivery, by love, by security na buli kimu nga kiri mu line. Abakulembeze baffe abalungi abatukulembera mulaba mutya nga muzeewo ku drawing board ne mulaba ku nsonga semasongeeza abayingiza ensiko n'ezo ze mwatwalanga priority okutambulizaako ensonga zino ne mugenda maaso n'okuba nga muzitereeza musobole okukomyawo emitima gy'abantu. Waliwo akabinja akagamba nti Buganda from 7 years n'ebiki ebyo bye mukozeewo ebireetera okuzza emitima gy'abantu abali mu Buganda kubanga Buganda nga yo teri mu Baganda bokka erimu n'abantu ba kabiras endala n'abantu abali mu Buganda mukoze mutya okukomyawo emitima gyabwe. Ekyo nno kintu kikulu nnyo nnyini ddala nga tutambula akadde kano era kyosaanye okusimbako ennyesira n'okulowoozaako. Wulira RSS ono protest vote. Yes. Baganda bange kyebogerako ekya protest vote. These are casual talks. Njogera ya bulijjo. Neretesa ne kamera. Ati wuliriza kusaagirira. These are casual talks. Kubanga no nanti ndimukuwa gundi yange. Submission yange. Protest vote. Those are casual talks. Njogera za bulijjo. Kubanga okuvira ddala bbiri gumu. Ojjukira abe Masaka mwesimye abe Lyantonde mujja kumulabanga ayitawo simanyi ndikota pini n'ebirala nyondo gye gijjamu byali bikoleddwa ddi. Those are casual talks zigatte ku kino ekya protest vote nti abalala ne bagamba tajja kurayira n'alayira tajja kumalako myezi 6 n'akola ki n'akwata tamu endala emmeri etuuse ruddawa egenda okumukola ki. Those are casual talks. Professor Warusimbi gokimanyi nti nze ndi omu ku bantu abatajja ku mizindalo nga gino kwogera bwogezi wabula nsomesa bannayuganda. Ekibina kiramba ekigambo noga nti ojungulula moto anti njise casual talks gwe gamba nti ninsima yagambye these are casual talks nenkuwa n'ebyokulabirako ebibaddewo emabega. Yes. It has no difference ku birala ebibadde biriwo. Omusajja ono RSS wa Jinja bamuyita Ninsima ngeze maaso n'okubeera nga mugoberera neneewuunya abamu hostinga n'abamukyaza. Abantu abamu they are not meant to be leaders, they are rulers. Bakulembe bafuga bufuzi naye nga si bakulembeze. Omukulembeze alina qualities ezimu z'alina oba nazo
ate abamu bakulembera naye si buli omuntu yalina that PR qualities ez'okwogerera ekintu. So number emu, protest vote, it's a casual talk. Bya bulijjo yeringa ngombo. Yes. Naye ekibuuzo tukiddemuko. Obote yagamba atya mpozi Mwami Museveni ng'agenda mu nsiko mu kinaana yamugamba atya. Ezo statement muzijjukire. So nga bwe mwatta emmese eyo, remember nti waliwo a quote or a saying nti there is different ways of killing a rat. Oyinza okuleeta akamasu, oyinza ogitega obutwa, oyinza ogiwa akatabo, oba oyinza okugikuba obukubi ku mutwe. So biri biyinza okuba nga zibadde ezo nkola, but remember there is different ways or many ways of killing a rat. For God and my country, stay well, stay safe. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.